Wiiki yonna ewedde abawagizi n'abooluganda olwa Dr. Kiiza Besigye bazze bakunga abantu okugenda mu bungi ku Lutikko Lubaga olunaku olwaleero okwetaba mu kitambiro kya Misa eky'okumusabira asobole okuyita mu mbeera gyayitamu mu kaseera kano ng'ali mu kkomera. Kuno baagasseeko n'abasibe abalala abali mu makomera naddala abo abaakwatibwa ku lw'eby'obufuzi. Wabula essaawa zibadde zikunukkiriza okuwera mu 7 ez'amalya g'ekyemisana oluvuuvumu ne lutandika nti emmisa eno ebadde esaziddwamu. Kino tekirobedde bakkiriza abadde bamaze okukuŋŋaana okwesogga Lutikko eno munda. The Father, the Son and Holy Spirit. Amen. Wabula misa ey'amalya g'ebyemisana ng'ewedde ne kikakasibwa nti misa ey'okusabira abasibe tegenda kubaayo. That the mass that was slated to pray for the prisoners at 2 p.m. here is postponed until further notice. Kino kirabikidde no ku mataala g'omu kitukuvu okuggibwako ne balekako eyo yokka eya tabenaakulo etazikira nga akalombolombo k'eklezia bwe kabeera eklezia ne bw'ebeera ng'eggaddwa. Ekiddiridde bye basaaseredoti n'ababayambako okutambula ne bagenda. Bannaddiini ab'enzikiriza ez'enjawulo nabo babadde bazze mu bungi okwetaba mu misa eno wabula kibabuuseeko nga batunula ku ntimbe za eklezia nga basomako obubaka nti emmisa ey'okusabira abasibe eyongezeddwayo. Ssaabasumba munnakibiina ki PFF yaggyewo akasiriikiriro akabadde kamaamidde eklezia bw'asabye abakkiriza beegayirire Katonda mu kasirise olw'abasibe abaasibwa. I just want to advise that we sit quietly and pray quietly. I'll be letting you know what will happen next. But for now, please do sit quietly and pray in silence. Oluvannyuma Winnie Byanyima, mukyala wa Dr. Kiiza Besigye, asituse okubuulira abakkiriza ekibadde kiriwo. Thank you for coming to join the family and friends of Dr. Kiiza Besigye in prayer for Dr. Kiiza Besigye, a prisoner, and to pray for all prisoners and the sick. This is the intention of the Mass that we were to have here today. Byanyima agamba nti yafunye amawulire okuva eri Ssaabasumba Paul Ssemoogerere nti Pulezidenti Museveni yamulagidde obutagezaako kukkiriza misa ey'okusabira abasibe okubaawo olunaku olwaleero. I was called here yesterday by the Archbishop, His Grace Paul Ssemoogerere, and he told me that he had received a call from President Museveni asking him to cancel the Mass, postpone the Mass. I need to do an investigation because I think it is political. Wabula ono yeebazizza abakkiriza olw'okukuŋŋaana n'agamba nti wadde ng'emmisa eno tebaddeewo Katonda essala yaabwe agiwulidde mu kasirise. I would like that we still pray because we came to pray silently. I ask you that. Bano oluvannyuma bafulumye wakati mu kiyongobero nga bwe bakoowoola nnyimba ezitendereza Katonda. Wano bannabyabufuzi ab'enjawulo boogeredde Pulezidenti Museveni olw'okulinnya eggere mu nteekateeka eno. I do not accept that Museveni should follow me in my church and tell my church leaders not to pray for my family. It's unacceptable. And I know that the church will pray for Dr. Kiiza Besigye. So we condemn what General Museveni has done. He interfered with the judiciary, he has interfered with parliament, he has interfered with all institutions. But to see that he has now decided to interfere with the church, it is the most shameless thing. And we believe that the church that he's trying to interfere with, it's God will fight these battles. And so that is our hope and faith that Uganda will be free. This is another testimony that if Mr. Museveni can issue such directives to the whole Archbishop, how about Mayor Baguma, who sits at the criminal division of the High Court there?
akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Joel Ssenyonyi kino akiyise butiitiizi bwennyini. Nedda bwe butiitiizi obwa gavumenti eno eya Mwami Museveni. Bagenda ne bagamba nti opposition mwanafuwa nti aba NRM be bamaanyi beewadde ne 71%. Omuntu eyafuna 71% tasobola kukola kintu nga kino. Naati abantu abakuŋŋaanye ku eklezia okusaba. Kati ekirindiriddwa lwe lunaku olutuufu Pulezidenti Museveni lw'anakkiriza enteekateeka eno okubaawo ng'amalirizza okugyetegereza. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV.